Nansana bamukubirako kati Hajati n'agamba nti ajja amaliriza tuzamusota kigenda na miggo kati twandikubakubidde balekamiza okubagala zireka ku ssaawa 3 bamaze okubikwatamu. By the way, James wamu results bazikyusa kubanga tosaatuma wali DRA forms ojabangayo bweri ng'olwedde oli atudde muli yeekobanye ne poliisi bali wali bali mu kukyusa mubuuziza abantu baliwo abajulizi abaliwo okuwa justification yaki yanyawo ayagala okubuuza wano Hajati ndi nayo bannange Nansana municipality ebintu byonga birwawo nnyo bannange owagirani biri mu kukyusa ebyo gyetuyise bali mu kukyusa results obwedda bakyusa ebintu bannange anti kati bwaba bikuleetera babikuleetedde babikuttemu nga owulira nti ogikwatamu kati omuntu omu yaaliwaye kazeeri kumpi naawe kazeeri wano kumpi simanya oyitawa seno mu kigwa sayidi biki ebyo nze nababewala banguya oyo yagenze eri mu hoteri okubinekalinzitera omusango gamanye eri enziba kabiwolereza naawe olinakwata DRA4 natandika okuva ku bantu bye bagambye abantu babaddewo abantu 20 abantu waliwo abantu 20 nga se oli ayongeddeko ne kawano ate namaana nateekako wana nembagamba how can errors be there constantly. Anyway, Museveni tugenda beeyambulira abantu mwe mugeze mu bikolo. Banja Museveni tugenda beeyambulira tubasere misana oba kuba kunamula mugeze mu bikolo bino ebyamazzi bye mukoze wano mujja kakasa. Akabiza akanakwata muka Museveni nze nakaba neŋŋamba nti omalako kwatemu tugenda balawa misana nze mbabuulidde tetugenda abonera bwereere bino bye mukyusa DRA forms ne muzikyusa ne muzifungula ne muzamba era mwe aba opposition mwe abateeso bikola ate nga tutegedde buli kanyomero gye babikolera mujja kakasa ye ng'otuddeawo ninda bulubaga kwatako kati anyways nze bagambye nze ndi wa Museveni yekka nange bannange akabizi kagenda okukwata mukalulu ka Museveni woba musajja tugenda kukulaawa woba toli mutayirire tujja kukutayirira ku ate na lumuli bakozesa buwuzi okwata kawuzi n'okikwata ekiriba teri kusanyalaza n'okikwata nekivaako n'ataawa bibye nga oddangayo okubagalu ka Museveni. Struggling for that, then what are you struggling for? Why do you interchange everything? You're denying people justice. People have decided to choose the rightful person and you people you're trying to intersect with the result. And they are telling us, because I've gone to some places whereby people are saying that we have orders from above. Then I said, which other orders that is not Museveni? Because when I met HE and we are discussing about elections, he told me, but for me I've not given anyone instruction. So who are these orders from above? And the people were not really. Orders from above. Ebigege obubizi obwefuula bukatonda bwa party. I don't give a fucking damn when ne munkola byonna bye munkoze ye mwabikola dda mwanvumavuma dda ate waliwo ekipya naye bannange for purposes of justice tukoleko ebituufu for once abaana batambudde emyaka 4 banoonya bululu abaana ne beerekereza buli kimu ne beerekereza okucakala ne beerekereza obufumbo ne beerekereza okwagala abakazi okukola byonna
bagende mu kalulu bawangule ozzeeri ojja ku last minute ready okyusiza victory ye nze waliwo gye tugenze tusanga bayire bagamba kati tugenda kulona tugenda fa n'omuntu kubanga oli akalulu kaffe baakakyusa oba kitegeera tulina gano gasenkaggale bannange gano agamera n'olumbugu bo galowooza ge galina okuwangula buli kimu Hajati okulonda tebakozesa register byonna byo. Ebifo ebimu tebakozesa register kubanga nze I want to be honest nze bana esigenda kwogera nnyo bye mwagala kuwulira kubanga era saasama bye mwagala but the fact is that it's absurd. Naye kati nga mubikoze ebyo abaana tugenda funa more independence of which tujja bawagira era nenu opposition ejja kujja nyingi kubanga mmwe mulwana Museveni mumuwadde ebikonkoligo mumuwadde ebifyonko mumuwadde ebisonsokole byebisiriiza bye mwagala bijje wali eri babikuba obululu tubitegedde nti mubikoze byonna naye tugenda kuwagira abantu abatuufu abagenda okuba opposition kubanga nze sifaayo newe bangoba ate kuva ddamba ndya ko naye kikoleko amazima nze wema nkoze mobilization for quite a while sisobola kwonoona mukisa gwange kutuuka kwekobaana ntuuka okumobilizinga abaana nga tebakyayagala kuwulira nga bagamba kalulu byange Namyalo huze Hajati Namyalo the one and only sebigambo bya NBS akubbira kwagamba